Ewa Shami Malende sibirungi eno abavuddeyo ne babeera nga ate bamusabula bavuddeyo ne babeera nga bamutabukira. NA Newspack channel webale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa tutandikidde wa Shami Malende oluvannyuma lw'okukomawo mu ggwanga munnange ate mulowooza Calvin Kayanja tamusabudde katubeere nga tukuwa akatambi kano. Omanyi kati nkolera abantu yono namukadde alowooza nyupu yakalaba obubadi ne bw'onaazinira ku mpiso kaadi mye tokoledde bantu n'ekirwadde ekikutawaanya tukimanyi bulungi kwegadangibwako muvubuka muto ng'oli mukazi mukulu n'abasawo bakyadivayizinga nti omubiri gulina emyaka gye gutuuka nga gwetaaga emyaka egigufaanana oyo omuvubuka tayinza butakutula mugongo akulira omulondo n'ali emberenge n'ateekako akajaga n'ali embizi n'ali empuuta omukazi myaka 8 ddala oyinza okusobola omuvubuka oyo era kyovula okyasiiba nnyo mu malwaliro olw'omugongo. There is something not connecting. Ebbanga lyonna abantu lye baakulonda weesibye ku bantu b'omu makomera. Ebizibu ebiri wano ebiri ku bakyala bannakampala n'ebizibu ebitawaanya abantu mu kibuga wakati oli kuba amakomera. Lwaki teweesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Law Society? Ssemakadde yayitamu n'agende Bulaya. Lwaki tomwesimbako n'ojja n'obalwanirira ng'oyita mu Law Council? Bakugambako nti ebizibu bya wano bya makomera. Ye nga twajjibwa ekizibu. Bakulonda by mistake. Poliisi ne bwennakuba essasi. Kuba ebyo bye mwetegaatega. Era nze sikulipudi ndagirabiddewo ng'ogwenda kwefuula abakutte mwekubye ebifaananyi mbu odde mawulire naye tusanze tulaba ne bw'onaazinira ku mpiso namukadde teri agenda kukuwa kaadi. Nkubuulira teri agenda kukuwa kaadi. Nze nkolera abantu. Kikyokoledde abantu okuleka okunoonya simpasi nti baakukutula omugongo. Nengo aba bavubuka be muwasa ku myaka emikadde bye yakukutula omugongo. Kingo mukazi omukulu kyekikugwadangiza omuvubuka module. Nkubuuza nziraamu kikyokoledde abantu. Kati weeteze poliisi yambaza ebyovulovulo simanyi nkiikirira bali mu makomera. Abantu abaakulonda bali wano. Emisolo gyekanamye, ebinnya mu nguudo, ebizibu by'amasannyalaze, amazzi, URA, KCCA, amalwaliro mu kibuga wakati gavunze. Oli mu katemba mbw abali mu makomera. Lwaki teweesimbawo ku bwa Uganda Law Society? Ssemakadde yayitamu. Mukazi gwe namukadde ate nkubuulira kino kaadi mimi twafunye gwe tugiguza. Kati nkubuulira bino boddayo mu ddwaliro noonye simpasi eddayo naye ng'amazima geego. Kati singa okomawo e Kampala ne bakwata ne mugenda mu DNA omwana oyo nga si wuwo. Kolede DNA eriraga omwana w'oli. Kasuku bulijjo ekyo ekitwe kinene tekiriimu magezi. Kasuku omuntu okusaba DNA ne bwe tuba tugenze mu kkooti omuntu okusaba DNA kitegeeza oyagala kakasa omwana wange oba si wange. Okay? Wabula tekitegeeza nti okusaba DNA nti ndi sure nti omwana wange. No. Singa mbadde sure sanisaba DNA. Niwe tuba tugenze mu kkooti. Ekyo buli omu asobola okuki naye kino ekisajja kale bino ebisajja bye mugamba nti byanalizing ensonga nti birina amagezi. Bino bye bisajja bye mwateeka mu media ze Uganda. Wulira omutwe omukalu. Kino ekisajja tekimanyi nti omuntu okusaba DNA omuntu oyo aba tali sure nti omwana we. So n'osaba DNA mwena ne babakebera bwe kizuulwa nti omwana si wuwo ogutali teguba musango obeera okakasizza nti either omwana wange oba si wange. Gamba ne DNA baakozeemu ensobi oyo omwana wa mutima. DNA gabanzikoze gye ekiro saawa emu ku ssaawa 3 mbuzikomyewo wadde yawaddeyo kamukumi. Bagamba DNA etwala ennaku ku wiiki okudda ogwo musaayi mu yakoze gwa VIP miliyoni 1.10. Annanga atulete oyo mwana sirimu ddadi omwana ojjanjaba lubugo lubaale mubbi oyo mwana si wuwo wadde mwageze ku DNA. Okimanyi Bad Black yagambye dokita mulete nga gukwatagana. Ate ng'oyinza n'okwekanga ne dokita yalabika yamwagalako nga muntu we Bad Black ye yalonze eddwaliro mwe batwala omwana mu DNA. Sirimu ddadi wa siriwala. Eddwaliro bwe mutwala omwana mu DNA nga si gwali yerondedde.
webale nnyo ate no sirimu dadi wagavuga deri nga driver gali muri azunga bannaye bavubuka bakole Babi eringanga ya family ya jali ya woloda lwakuba lwekazambo no bagagga naye nga banakuba. Yes, nga Shamim Malende yakakomawo mu ggwanga lyattu Uganda, munnange atuukidde mu kwewera era bw'ati bw'agambye. Olwaleero nkomyewo naye nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo. Ngere embeera bwe mugiraba. Tubadde gye tuli naye nga naffe bigenda mu maaso. Mu Uganda tubiraba. Era olumu tubadde tusindika obubaka okuvumirira yadde ebiteeke by'ebiyisibwa mu palamenti n'embeera y'okutyoboola eddemba ly'obuntu egenda mu maaso. N'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna nga emuziraba era n'ennyambala ne ata eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe ng'okwekalakaasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebalina misango gye baddiza. Mu kiseera kye kimu nga ndaga okwekalakaasa kwange olwabo abantu bonna abasibe bali mu makomera dde bayinza okuba nga si ba byabufuzi naye nga tebawozesebwa. Abantu bongedde okukwatibwa mu mbeera etali y'amateeka, baterekebwa mu bifo ebitali by'amateeka, tebawozesebwa mu biseera, babasuza bubi nnyo, bwe balwala tebakkirizibwa kujjanjabibwa mu biseera, so tufiiriddwa obulamu bungi. Kyokka ate ng'ekisinga okwewuunyisa nti ate bannabyabufuzi oba abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ate bo bannange kiyitawo nnyo. N'olwekyo olunaku olwaleero nga Shamim Malende nze nga ndabika bwe nti era nga nsaba bannayuganda bonna buli ali mu mbeera ey'obusibe abeere nga agoberera ekintu kino okulaga bannaffe abali mu makomera tutuyimiridde wamu nabo. Buli asobola asalako enviiri zo yadde nga toli musibe tusobole okuyimirira ne bannaffe tubalage nti tutambula wamu nabo era tulumirirwa ekyo kye bayitamu. Ekyokubiri tugenda kugenda mu maaso n'okutalaaga okulaba nga tuyamba abo bonna bonna abali mu makomera ku bwereere ng'era enkola yaffe bwebadde. Waliwo ne activities endala zetugenda okukola mu maaso awo naye nga activities ezo tujja kuba nga tuzibuulira bannamawulire ezikwata ku kununula eddembe ly'abantu ate wamu n'okubeera nga enteekateeka yaffe ey'abannakampala ne bannayuganda banyigirizibwa tujja kwongera okujanja mu maaso awo. Naye essaawa eno nsaba munzikirize nkoowole mwenna bannayuganda abakwatibwako naddala bannakampala bange nti abantu bangedde okusibibwa awatali bwe nsonga. Buli muntu yenna ng'omanyi nti wali omanye ekkomera bwe liruma ng'olina omuntu ali mu kkomera oba nga tokkiriziganya na mbeera yakubeera nti abantu basibibwa ebwemage beera ng'ogoberera protest eno gye tuyise peaceful protest ey'okuba ng'osalako enviiri. Subscribe nga like nga lekawo obubaka bwawo mu comment section. Mukyala wa Bajjo munnanga amwetondedde. Jjukira nti nno bano babadde n'olutalo olugendera ddala mu maaso ng'ensonga za mwana n'okuba nti nate Bajjo buli waabeera nga bamukyazizza ayogera ku mukyala ono. Kale mukyala ono avuddeyo n'abeera nga yeetondera Bajjo. Bannange kanfukamira n'ofukamira. Hey! Ndi mukazi anti Muganda. Wagafukamira? Yes. Igunjale makutsota kwa kantu once. Yes. Bannange sikakiddwa. Kana chibbi. Tiwali kintu seko kyonna but bajogomala ku internet ne bagomala ku ground mulala. Kati nange muyina emirundi ebiri. Ate nange nga bwe mugamba nti nina ebizibu awuliriza interview no najimalayo. Nina ebizibu nabye mpitamu personally. Okyegedde tibirimu ne ku family nga bwe mbagambye. Nina stress sente siziraba kati omuntu ate bw'avaayo n'owulira ekintu ekisinga okukosa teri mwana wa muntu naddala nga wa musiraamu nganze awulira ekintu ekyo nti oli kale yakikozesa ng'olwaki oli malaaya oba yaggula nti oba because namusalako ekigambo nange nasalako ekigambo twesalako ebigambo tuli basazi ba bigambo kati kuba nalwa naye ne tufuuka abagamba birds of the same feather bwe twafuuka naye ng'ate ene mabega tuli balala. N'olwekyo bannange mmenyawo era nga nsangulawo nti wallahi billahi tallahi okufiira wano
okuwanika Quran bajja musajja muyonjo bazzi musajja musale byonna nga wenna byogera oba uliza interview ojja kumanya lwaki nabyogera lwaki nasala ekigambo twali mu mpaka ate kati ye muntu onosonyiwa ssebo nsonyiwa nsaba onsonyi okuva ku mutima gwo fukamidde wano nga nkusaba onsonyi okuva ku mutima gwo nze ndi mukwano gwo ate nze muntu asinga okwagala abantu bangi bakwogerako ebigambo bakupulaninga kino nakiri amorizo on your side sisobola kulya mulukwe nze muntu akwagala nyinza n'okuba tudde ofuna omusajja nga mmanyi oyo gyali okyogedde bajjo gyali ye wange yantegeera kuba twetegeera saba onsonyiwe wensobeza mu interview ebiyiseemu kuba interview ziwabya era nsonyiwe sirina kitwalula ennwana naye oba bakyala benze sina mukyala gwe nnwana naye is in his life okitegeera nsaba mu nsonyiwe byonna ebyaliwo mwenna muyombe eyo lwakuba temuli mu kamera mwenna mufuna obutakkanya n'ogamba bawo nti musezaasera naye nga yali asezeeko bya Sami tebinnaggwa munnange bamuli bubi katubeere nga tubikuwa pasita alina kyagamba wano najja nempa Sami the Mighty Family ebibuuzo ne mugamba Sami buulira abantu essimu ebigambo biwayogera ne Honorable Segirinya awumule mirembe ng'avudde mu kkomera essimu gye yakukubira gye mwayogerezeganya naye mwayogera biki nenkubuuza olunaku lwakwata vidiyo nga ogamba osese mu musaayi gwali musaayi vaayo okyogere kati mwe public leka mbabuuze Sami the Mighty Family ng'ali ne munne mu mbeera embi ey'okweyiiya ne bazanya komedi waabwe obulamu ne bulongooka mu bizinensi gye wali okola ng'olinnya ennyonyi eza buli kimu kumukumu gwe wayina omutima omubi ogoba munno ye yali tayagala kulinnya nnyonyi ezo ye yali tayagala bulamu obwo kiki ekyamukwawukanyaako ng'ate obulamu buteredde weebale nnyo mukadde wange byonna byokoze weebale nnyo mukadde wange nga mwali mwenna mu bulamu obw'okweyiiya obulamu ne butereera gwe wagoba munno ng'obulamu bumaze okutereerera n'omujja mu bizinensi munno ki ekyamutwala ye yali tayagala kulinnya nnyonyi ye yali tayagala kweyagalako senga tubadde mu kiraabu mbadde mbuuza sibawulira we nedda oli akutukirako wa kwegamba wamwefuulira nga bizinensi ekutteyo ng'olina omutima omubi era oli omulenzi Roni mumwawule ku bintu bino Roni mumwawule ku bintu bino ate tali bagamba kintu ayinza obutabagamba kintu naye sooka okyebuuzeemu tutereezezza obulamu sawa yakulinnya nnyonyi nongoba eggwanga likwesige nga weefuulira Roni ye n'atalinnyayo ku nnyonyi n'emu ye musajja wattu bwe yasimattuka era yakola emirimu gye n'avuga delivery n'akuba ekyeyo nga ffenna bwe tukikubye naye n'agaana okumirenje bwete etambudde badde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weera